Gole mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Katonda kitaffe oyo w'amaanyi. Mwebale obuweereza, mwebale bonna ku buli mutendera gwe mukola. Erinnya lyange nze John Kabanda, ndi president wa Federation of Uganda Traders Association Zifuta, umbrella body tugatambya busuubuzi okwetolola eggwanga Uganda. Kale tusanyusa okulaba Sebulamusa abatulaba. Niyanze nange neyanze okwewa akakisa kano kubeerako ku KTV. Gwe mukisa gwange ogusoosera neebaza Mukama okubanga nange ndi mu kifo kino mu budde obutuufu. Amanya n'eddoboozi Kizito Kenneth amanyiddwa ennyo nga Council of Uganda, chairman w'abatembeeyi mu kibuga Kampala. Kale tusanyusa okulaba twagala kutandikirawo gye buvuddeko sabbiiti eno yennyini abamu ku batembeeyi baatuta ekiwandiiko eri obukulembeze bw'omukago gufuta nga bwenkugambye Federation of Uganda Traders Association Zifuta nga balina ensonga ze basonzeeko ze beetaaga zikyusibwemu bazirongoosebwemu oba ebyo bye baagala gavumenti ebakolere nga tennaba kugamba nti baamuke ekibuga. Mu nsonga ezo mwe mwali okusaba okwongerwayo obudde sabbiiti 2 ezaabaweebwa nga bagamba ntono beetaaga obudde obumala. Basaba ministry bateekereteekere wajye bateeka bwebanga ebagoba ku nguudo ebazaawa nga bagamba obutale gye bagambibwa okugenda teriyo spaces already emidaala egiriyo gyajjula ate ne bakasitoma bennyini nti tebaliiyo. Abamu nga basaba gavumenti ebagulire ekimu ku bizimbe mu Kampala waakiri babe nga bakolera omwo. Abalala nga bagamba haamu ono omwala kwe yazimba twali tukolerawo bizinesi zaffe tusaba amayumba gazimbyeko waakiri fule ya waggulu tuweebwe tube nga tukolera eyo. Basaba Sunday market, basaba evening market, so byonna bagenda kuba babitubuulira. Ekisookera ddala Ssebo Omutembeeyi katutandike naawe biki mu bujjuvu bye mwetaaga mwe mulabanga ekibuga bwe mukoleramu nga bwe mukolera kirina okuba nga kifaanana bwe kityo? Neyanze ge mami lwakakisa kano nti buli wetufuna omukisa okujjako ku mpewo z'eggwanga kuba zirabwa ensi yonna n'amaloboozi gatambula. Nja kuyita mu bufunze kuba bingi. Essaawa ya leero Omutembeeyi abakulira ekibuga balemeddwa okutegeera muntu ki gwe balina okukolera. Era mu eyo twajjayo n'ambuleera ey'awamu etayawulayawula baki batembeeyi. Ekyo kye twasooka okukola kuba luli walinga ogenda eno ng'ono agenda eno, ogenda eno n'akola ki, obudde bwa leero tonnabifuna tonnabirabako. Ffe ebintu byaffe biri open nti twagala ekintu kimu. Tosobola kugoba muntu nga tomuteekeddeteekedde, tosobola kugoba muntu nga talina wadda. Ekyo vyasira oba okola ki. Era zino sabbiiti 2 ze twasabye za kuingeejinga bakama baffe biki bye bayinza okutukolerako ebyo ebitonotono. Ekisooka kya byonna basoma obutale bulabula bugoloobi nakasero bikoze bitya neffenna tukimanyi nti teriyo bifo. Era essaawa ya leero omulamwa gwe tuliko Sunday market yeetuweebwe bikokweto nga tebinatandika. Sunday market yeyina okukola ki okusooka katono nnyo. Abatembeeyi mulinga bameka? Abatembeeyi tuli emitwalo 3.5 register n'akagikola wano juzi mu kulonda. Twaweebwa omukisa ewa prime minister ne minister ne tukola register ya streets zonna. Era received by DED erimu abatembeeyi emitwalo 3.5. Bwaba tebabatutte mu butale kuba mugamba teri midaala mwagala babateekewa. Obutale nga bwe tumanyi nti tebuliyeera bulimu n'emivuyo. Ffe twagala streets z'e Kampala kuzi kino ekintu si kipya. Twagala kintu kiteeketeeke. Wetuba tulina technical team lwaki ebiirawo nga temanyi bintu byeyinakolera banna Kampala. Twagala technical team bagiwa sente nnyingi nnyo okututeekerateekera obateekerateekera ekibuga. Ate n'ekyokutulowooleza tukikuba. Twagala ffe ba stakeholders tujje ku board nga we tulwana mwagala ki kozi kati nganze Omutembeeyi nsobola okumanya nti wano wenjagenda njafunawo 10 ekiwerera omwana wange wano sijja kufuna. Gavumenti emaze ebbanga lingi nnyo ng'enoona sente ngeza usafi bagisaasanyako obukadde ndowooza nga 207 something. Naye tewali Mutembeeyi yali beneficiary yavaayo agamba nti obujulizi bwenyina bwaki bwa usafi. Era abamu abagenze ewoono bali mu usafi Kagolo be bamu ku balobinga sente za usafi. Kyova olaba si babaze. Abatembeeyi abatuufu babadde ne minisita ku media center. Abatembeeyi abatuufu nga kuba tetukyayagala kuddamu ebyo bitadde parties manyandabye gurupu eno bonna bayisima mubiru tewabalabyeyo, basula tewabalabyeyo, abo abakyala tebabaddeyo. Tolina nsonga ya Mutembeeyi gy'ogenda kwogera nga tokuŋŋanyiza agamanya genkugambyewo. Bw'oyogerako abatabaddewa. Obadde ngamba nti waliwo ekipande waliwo abatembeeyi be twalabye abagenze mu futa be baparedinze ku futa.
ekitereeze bulungi wetuba tuli mu nsonga zino mami tujjemu ate ebintu okuzanyira mu mulimu gw'abantu abawejere ffe kyetugamba olwaleero abantu tubatadde ku tension twagala muntu we Sunday market oba otya kubanga tubatadde ne option nti singa ennaku z'omwezi ziggwayo nga tebinnaggwayo byetwayogera si bye byenkomeredde tugenda kuyita press conference abatembeeyi bonna batuule omanye obulumi bw'abantu naye ate ensonga n'abali abagenze kufuta ze boogerako ze zimu naawe tezifaanagana nze wulira omuntu gwe bagala confrontinga abawe waggulu tebamutegeera balina kusinkanaani hamu essaawa ya leero ku mbeera gyazayisaamu abasuubuzi fe obuzibu bwe tulina obusinga bwa hamu obadde tokimanyi yawakesesa sente gyetulugunya abatembeeyi ontegeera essaawa ya leero n'okumukkiriza obukkirizisa akayumba aka olina osooka n'ogenda ewa Katonda so eyo maama mpitidde obuyitizi katono nnyo nga bw'oyitiddeyo tugenda kuddira President wandinya ekiwandiiko ky'abatembeeyi abakutuukiridde otuuseewa kakati ffe nga aba federation what we do ekisooka kya byonna oli bwajja mu maaso gaffe bw'amala okuleeta ebbaluwa ye bw'ati ng'eriko emikono gy'abachairman nga bw'wagirabye okwetoola streets zonna iffe tuteekako buteesi ebbaluwa yaffe kubanga lino ddoboozi ddeneko nze siri mutembeeyi gwe baaloopedde nze ndi mukulembeze w'abasuubuzi lwaki gavumenti yasalawo okulonda entity ennene egituwe yalaba abantu besamudde bali matankani nga bw'owulidde muganda wange agamba nti kati ffe tuli batembeeyi teri muntu gwe batonda nga mutembeeyi wabula buli musuubu era kyovula tubayita abasuubuzi abato bw'atandika okusuubula ku kkubo kuno aba ayina ekirooto nti bunaakya nange nga nina eki edduuka kati twagamba okusobola okukola mu bantu bano ba private sector abaneekolera jange abangi be bayita ba informal sector at least twalibadde tuyinayo akalandira era bwe bajja tetubagoba ffe tetulina kasengejja nti ono mutembeeyi yenkana bwati ono si mutembeeyi ono wabula ffe bwe bajja bwe baleeta ekiwandiiko tulisiivinga bwe tumala okulisiivinga ne tuwandiika ebbaluwa officially ne tuteeka mu ba stakeholders wetwogerera essaawa zino bonna bamaze ddo tuwa meetings n'abantu abo sinaba kitegeera bulungi bwe mwatutteeyo ekiwandiiko nga mutaddeko ebbaluwa yaffe kavaleeta ba stakeholders be bali buli omu yakkiriza idi yakkiriza okubasisinkana minisita wa Kampala by the way yabasisinkanye n'abawa n'appointment era okuddamu era okubasisinkana minisita wa Kampala bulungi nnyo nabadde naye ate nnimba kino nkyogerera ku mpewo ng'ensi yonna endaba prime minister wa Uganda right honorable Robinah Nabbanja agenda kubasisinkana essaawa yonna ate tetukomaawo kubanga nze siina wenfunira nga abasuubuzi balwana ekyo twakijjawo ne tugamba kano ke kaseera tutandika okuwuliziganyiza ddala ne gavumenti kati buli gw'owulira akugamba ne muganda wange kansala akugambye nti essaawa yonna tugenda kuba press conference kubanga bye twasaba tetubikola ki titunabiraba ne bali nabo bawulira bawera baga nti essaawa yonna tugenda kulangirira ekikola ki sisobola kuddamu ekyo kulinda ekyo ekirala gavumenti bwe yali etuwa federation teina we yakoma nti bw'oba okavalinga bano tobaleeta ne bano tobaleeta era ekiganya emirimu gya Uganda naddala fe abali mu private sector okukula kyekyo nti oli ne bwalaba omuntu ng'agezaako okumulwanirako afuna obwenkanya ate lwaki onajja alijeewa abalakaki tabanga ayagala kundiyamu kakati n'ogamba nti nze bwe banampaayo okulya ekizibu kyo ne kiggwawo so bannayuganda basaana batandika okulowooza obwongo babugaziye baleke kulowoolezanga kumpi wano nekyokubiri nze nsigala nkyasaba nnyo eri government entities nga kuliko ne Ministry of Trade twetaaga ekibuga ekiyonjo ekyo tekirina mutawaana gonna naye abantu bano twetaaga okubateekateeka for
kati for once for all. Minister mwamusisinkanye n'abatembeeyi ensonga ki ze mwateesezzaako? Byabadde biwanvu nnyo kubanga Honorable Minister yagamba abantu bano baweereddwa Sunday market. Sunday market yagamba ffe twabawadde Sunday market nga bwe tukyanoonya ne ku nkola endala bw'oti abantu bano bwe tugenda okubayamba naye so far this moment Sunday market yo ewedde. Ate bo wabawulidde nga bateekamu akawaayiro nga baga nti twagala Sunday market eri gazetted fule nga balabika beetaaga ku mulundi guno okubeera nga bebabawadde katono akatyawo badde nkyali mu budde bwange waliwo ekintu kyotategedde nze mbadde banakuwadde obudde noyogera President tubadde nsaba tufuneka information ke no problem neyanze bannange wetujjanga ku mpewo zino tumekingenga sure ebintu byetugenda okwogera eno radio ya Katonda si bwe kiri tuleme kulimbanga olwaleero bino ebigere byondaba okujja leeti nva wa minisita naŋŋamba naye ate bali abagenzi eri kiki namugamba abantu be bapaledinze si batembeeyi abantu be baba batembeeyi lwaki tebajja mu bifo ebituufu kubanga woba gwe mulwadde nze nina omusawo weŋŋende w'omusawo gwe nenkule nze mmanyi omusawo gwe mulwadde wontwale w'omusawo oyo gunjogerera oba onteekayo nenjogera ebyange kati mukulu Kabanda ekizibu kyayina the same time yamanyi omusawo ate yayogerera omulwadde yamanyi endwadde y'omulwadde ekyo ekintu kifu ekisooka ekirala ekikyayonoonedde ddala emirimu gy'abannayuganda naddala gino egyaffe bamufuna mpola bamediata abeefuula abasimaya babayita batya waliwo ba influencer nti nze siina ddoboozi lyensobola kuwaayo president n'aliwulira oba minisita wabula ate nyina kusooka nenkola ki wentuuka wa Katonda ate siraba lwaki nnoonya omuweereza katono nnyo okuva lwe twali ku media center gwe n'obukulembeze bwe mubadde mwatuuse ku ki ekyetutuuseeko kyekino mami era mbaddemu ebintu ebikubaganyirako nti tubuza ennaku mukaaga kale tusooke twogereko yes tubuza ennaku mukaaga muteeseteese eki ebigere bino byenkugambye Sunday market yaffe babadde bagitankanawa weyina okubeera tuvuddeyo nga tutegedde weyina okukola ki okubeera bantu kikuba ebibadde bisiba Sunday market eyo bibadde ebintu bisatu tubadde tulakinga toilet tulakinga kasasi bokesisi bibadde yikwasa nga ffe tugigamba ebyo temuli n'enguudo kwennyini kwe tuyita ebizimbe biriddeko toilet twagalayo just moving toilet nga bubiri ebyakasasiro nzijjawo akagugu kange oli naayerawo era system esigala nga bwe yali era nga ffe tetuwa alternative yonna kuba kino ekitongole kyetudiringa nakyo bagezi kankozese nti bayaaye bwotakolera mu budde nodda mu sitole zoono bagenda tuwanvuya emyaka emirala ateekawo pati etaliyo eyo ye pointi President ogenda kukola otya bano abantu nga ndabawo obutali bumu ndabawo engeri y'ebiwayi n'okusika omuguwa nedda kakatenganye tewali kiwayi mami tewali kiwayi kubanga bwe tulaba abagenze woono n'ogaba paradingiddwa mwe batuufu ebiwayi bye yaleese kuliko kasozi bali mu Gwanda already those guys were paid ntegeera kasozi bamwe yalina eri gundi program yali mu Gwanda ngenda kuddira bakuwadde akadde nze gambye nti siina kasengejja batembeeyi wano abatuufu kati oba onootambula otya nga tolina nakasengejja nze sirina kubanga simanyi wano ayina kasengejja baki batembeeyi singa wadde mulambulu kufu abadde otuyita nti nga mwali ku media center mujje tutereeze sirina gwe nja kuyita nze ndi president wa federation etwala abasuubuzi mu ggwanga lino kati sirina gwe ngenda kuyita nti gundi oli wanga nga yestazze oli wankuyambe era entalo zabaddewo walabye ababadde bafuba tukole nga bagamba nti aba batembeeyi balina kujja waffe kubanga ffe twasooka okusubscribinga kufuta ffe tubaleete tewabaddeyo mawulire ne tubagamba no buli muntu yenna obulwadde bwe bumukwatidde yamanyi wanoonya ka kiriniki nze saawa eno siina gwe nnyinza kunoonya nti ono ebibiina by'abatembeeyi bingi nkumuliitu kati siina kasengejja kagamba ono ye mutuufu ono ye mukyamu wabula omukulembeze omutuufu kyakola buli muntu bwazze amuwuliriza igwe weesiimye omanyi minisita era bwewafuna obuzibu wagende wa minisita n'ekiwayi kyo ne bali babadde bamanyi futa era bwe bazze kufuta
nabo batapinze ero ngambye obadde wa minister akugambye ate bali ababadde eri isigeze yabategedde n'omulala naye alina gye yalaze kuba waliwo n'abagenze wa prime minister ate nga siffe tubatutte waliwo n'abagenze wa ED owa Kampala siffe twabatutte waliwo abagenze wa mwami Sekito mu Kasiita Sikabanda yabasunsudde n'abakola ki n'abatwala eyo wabula buli omwe essaawa zino alina ekizibu kye bwe babadde basaba bye basaba okufuna tebagambye nti mwami Kabanda tukusaba tuwa amaduuka 9 mwami Kabanda tukusaba tuweeyo ku ssente era bawulira babadde basaba nguudo basaba Sunday market nze awe nawuliridde basaba bye basabye dda no problem babadde wa all that time no problem buli omu waddembe okusaba kyayagala butogenda kubanga sigwe nannyini Uganda ne kebere president Museveni siye nannyiniyo wabula ffenna abali mu nsi eno ffenna yaffe kati oba oli ayise wa Kabanda oba ayise wa minisita oba bonna baki bonna batembeya ate bonna bana Uganda kati ffe kyetulina okukola kimu nga baliida kwe kubawuliriza tubateeketeeke bulungi problem gye tuyina wano buli muntu akwatako ekifi ayagala kikulembera alowooza nti ajja kufunamu ekigulira magala eddiba nze kyenalabye katono nnyo meeting sofaze mwakaba nazo twagala okumanya bimutuuseeko mu bufunza akadde kaweddeyo yes kakati bana abakyala n'abaami bwe baleese okwemulugunya kwabwe wawulidde nga baga kituufu bayinza okuba batuwadde Sunday market naye minisita yagamba nti ate bagenda tandika kati tusunsulamu okunoonyaamu abatuufu n'abatali baki n'abatali batuufu ate abamu batandise okujja okutugamba nti beetaagayo ku ssente ekyo nakyo twetaaga okumanya bigenda kutambula bitya nga tebamanyi wakulaga sisobola basuula kubanga basigala basuubuzi baffe bw'otunuulira muganda wange ono mwami kansala aleke kugamba nti ye mutuufu kuba naye yajjako ewaffe nze sinagamba nti sitwamugoba nti agwe tosaanidde kubeera mu futagenda akadde kange tukooya abantu abapaledinga abantu buli kaseera nti kakati ne bano babano n'enkya babano abanda basooka n'opaledingako abantu ulira tubeere ku mulamwa era tuli ku mulamwa mama tuli ku mulamwa omwami ono ensonga nyingi zabadde atambuza yatambuza ez'ab'amazzi ab'ebizimbe mbusimanya mu bigambo bye bisembayo webale nnyo yazo ez'ab'amazzi ezo tannazimaliriza abakidde kyabatembeyi abatembeyi nabo bafiirwe maliya wabawulirako kati obadde osaba ki ekibinja ekyagenze ewekiddewo no sikisaba kozi ne wobapaledinga nsobola okugamba oyo abadde bw'ati nga tanagenda wakabanda oyo abadde bw'ati gwe ngambye amanya bakagolo bakasozi bonna mbamanyi tebabadde bangi nze n'akatambi nkayinako naye kiki kyetwagala nti buli wojja ku mpewo y'eggwanga bweti no confusing oleetera oli akola nti mwami kansala mbadde nsaba ekintu kimu ng'emama mwesofa mutuuseewa weebale nnyo ekyo kituliko tuli ku maaso batuzza mabega we tutuuse weewano nti minisita kasita yamaze okutegeera ekituufu entegeka zitandise katono nnyo mwafunye meeting ne minisita wa Kampala yes era n'abalala mbaleseeyo era singa si programu eno nandibadde siri wano twakanyiza ekyokuba nti omujjuzo gwo gukendera mu kibuga kwa naffe tetwagala olina ekikubuuzo kyobuuziza nti tukoze tutya ekibuga naffe tetukyagala bwe kityo n'olwensonga tulina abantu abatayagala kuteekateeka abantu bano beetaaga nti balina evening market ne mu wiiki yaabwe mulimu olunaku twaluyitadde district day tujja bongera obudde ekisooka mwena muze ekikeereza obudde bugenze ate ebyokwogerako bingi siibula mu butikitiki nebaza management ya Kingdom TV wamu ne Pastor Kiganda okuba nga tuteerawo empewo ate kwe tusobola okuteekayo ebirowoozo bye ebiyamba eggwanga ebikwata ku muntu wa wansi okulaba nga afuna obwenkanya mu ggwanga Uganda. Kale President Mbutikiti butono nnyo abasuubuzi mwenna batulaba ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu tuweebaza abadde ku programu eno tubasabira Katonda awe emikisa ebyo byonna bye muli mu kukwasaganya abaami n'abakyala nsigadde nze John Kabanda President wa Federation of Uganda Traders Association zifuta Umbrella Body egatta byabusuubuzi okwetooloola eggwanga Uganda
mbagaliza okubeera obulungi omukama katonda abakuumi. Program Kingdom Torch olwaliro tubadde ku nsonga z'abatembeeyi naye teziwedde bulungi nga bwe mulabye. Ngenda kwogerako ne producer wa program eno tulabe oba tubakomyawo mu program ey'enkya ey'essaawa okuva ssaawa 4 paka 6 twongere okumulungula ensonga zaabwe nga tulina akadde akamala. Njagala okukubirizaako okusabako okuyita mu kiro kwatandise dda wano ku CFC Emengo mu Kisenyi sambyako ojjo twegatteko osobole naawe okubanga osaba. Program Kingdom Torch olunaku olwaliro bwe tubwetambudde ne bazza bonna bwe tutambudde okulaba nga etambulira ddala bulungi ne musole bulungi mweraba.